Kale gwe nali ku desktop tukwagala nnyo, sooka owuliza akatambi ako dakiika ejja kubeera emu we tukomawo ate tusimbula emboozi yaffe. Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Buli musajja, every man na buli mukazi and every woman asula mu buliri obutali bwa bba oba bwa mukyala we. that is committing idolatry. Setaani ekikolwa ekyo akiclaiminga nti babadde basinza ye. Obwenzi omuntu aba ali ku setaani nga gwatendereza. If you're committing adultery or fornication, you're actually doing devil worshipping. Kiddemu okyogere. If you're committing adultery or fornication, you're actually busy doing devil worshipping. Ng'abalokole bwe bagawandika emikono nolaba ng'omuntu abuliddeyo n'atuyana n'okutuyana n'ono bw'abulirayo naye ng'ali mu devil worship nga tamanyi. Just like Christians lift up their hands and worship God, even somebody that is in adultery is doing the same. Kale ndowooza akatambi ako okawulidde. Nalabye akatambi ako ne kanzijjukiza ebintu bingi. Omanyi mu nsi eyo mwe waliyo ebintu biringa bisatu bye njagala otegeere. Waliwo okubeera worshiper, devil worshiper, omusinza wa sitaani. Omanyi tebabyawula, ekkanisa teyawula. Egenda owulira nga akulembera okusaaga banaye ba devil worshiper bonna mu linnya erya Yesu fire. Kati devil worshiper yoyo omuntu asobola osinza sitaani nga tamanyi naye ng'ayita mu kikolwa ekimugulumiza. Kati aboogedde ku bwenzi oba obukaba nti obeera mu kikolwa ekyo automatically you qualify to be a devil worshiper. Being in adultery and fornication, when you're doing sex, automatically you qualify to be a devil worshiper. Kakule mu nsi ey'omwoyo ekintu sitaani ky'asinza okukozesa ekimwanguwira ennyo muleetera bakasitoma n'emyoyo kwe kwegatta. Biwola nti abalina abatendese batambula bamansa nsimbi ssente. Yeebaka naawe lumutadda kuba talina kyakwagaza. Teyeebase naawe lwakuba abadde akwagala, lwakuba obadde olabika bulungi. Abadde ku mission. Niba kuteekamu miliyoni 10 ye tasalwa kubanga omwoyo gwo teguli waffe 10 million. Kati asobola ozikuteekamu ne saluuni n'agikuggulirawo oba edduuka n'aliggulawo. Naye nga kyagenda okutwala muganda wange kiri priceless, tekirina muwendo. Kati abantu tebawula bintu ebyo nti abantu abasinga bangi they are devil worshippers. Bangi they are devil worshippers. Kati devil worshipper, devil agent ne devil minister banjawulo. Okuba omusinza wa sitaani, okuba omubaka wa sitaani, n'okuba omuweereza wa sitaani bintu ebisatu byanjawulo. Endiba nfunye obudde ejja bikunnyonnyola. Naye abantu abasinga they are devil worshippers. Kati buli w'obeera mu kikolwa ekyo eky'obwenzi n'omuntu atali wo oba nga toli mufumbo, mu nsi ey'omwoyo ekisooka oba weeyambudde. You are naked totally. Oba tolinaako even a guard. Omwoyo bagutwala very easily and quickly. Okitegedde? So ekyo ekikolwa sitaani akiteekamu nnyo ne ssente. Akiteekamu ssente empitirivu ebyo byatasinza oteekamu ssente. Kuba bimuwa emyoyo mingi. Nnyo. Ab'omu tutambula n'emyoyo baagiwambadde. Emyoyo mitwale. Just ezo ddakiika 10, 5, 20, kale 2 hours. Awo mu nsi ey'omwoyo baba bali kukwambula. Ng'oyinza okuyita ku nyumiro, they are undressing you. Yabanza nali nga mukolera that act ba agent abaali nga bakola omwo.
ate sitaba yeye nti olunaku asobola n'okwebakabadde n'abantu 30 aba si yeye. Abamu ba agenti babaasayininga ne bagenda n'afuuka malaaya naye nga agenti wa sitaani. Mwabajja okugula n'akatono k'obadde osigaza akategeera ka Destiny nako ng'asolooza. Ate ekikwewuunyisa sitaani mubbi, naawe amukolera okusolooza amagenda g'abalala n'agago agatwala, n'agago agatwaliramu. Simanyi oba ompulira bulungi. Kati ekikolwa eky'okwegatta kirina amaanyi mu nsi ey'omwoyo era abantu abasinga wewali mubeera mu buliri muli bize munyumirwa, in the spiritual realm you appear to be bowing down, obeera oli mu kufukamira osinza emmeeme nga basiba enjegere, emmeeme nga bateeka mu spiritual prisons. Kati ate agenti ye mubaka wa sitaani. Kati ate alina n'abaweereza. Kati in most cases ba worshippers ku 100 oba 95 they don't know that they are worshipping the devil. Naye ba agent they are 100% sure of what they are doing. Ne ministers some they are 100% sure. So abantu abo basatu banjawulo. Oyo devil worshipper. Being a devil worshipper is something very quick. Lwakuba nti kakati okwegatta ate kyo kiri very strong and quick okuba nga ate kitwala emmeeme. Kyokka nti kyo mu nsi ey'omwoyo y'obwekizikiza bakivaluinga nnyo era bakwata n'abatendeka ne babeera n'amakalina ne bapangisa amayumba amalungi naye nga omulimu gwabwe kwebaka na basisita, kwebaka ne babulaaza gye bali n'abawana nga nabo ba agenti bakyala, gwe mulimu gwabwe. Okitegeera? Kati obeera awo akameme ne bakatwala n'otandika okusaba n'osaba oba akasabaasabako omulala n'ajja. Wadde akatolokako kilomita emu ne bazzaayo. So obeera mu bulamu obwa try and fail. Try and error, try and error, try and error. So ekyo ekikolwa obeera oli musinza nti ogunde devil. Simanyi oba ompulira bulungi. So kikolwa kiri very strong in the spiritual realm. Very, very strong spiritually. Era bw'abadde akikola just know obadde osinza sitaani. Manyi abantu bamanyi okusinza sitaani oba nga wakola naye yakutuma eno yakutuma eri wagenda eno. Nedda. Very many people they have never seen a devil but they are worshipping him. Osaana n'omusinza okuyita mu muyimbi, osaana n'omusinza okuyita mu ngoye, osaana n'omusinza bintu bingi by'osobola okuyitamu then you worship him. Kati that is the initial stage. Kati wakujjaawo from worshipping him asobola okupromotinga n'ofuuka minisita. Wamala okupromotinga okubeera minisita asobola okwongerayo n'ofuuka ki omubaka. Kati eno ebeera initial stage ey'okubeera ki ey'okubeera omusinza. Tandikira awo omusinza obulungi n'omukomako ng'akulinnyisa eddaala ng'akutwala okubeera omuweereza. Awo omuweereza bulungi nga nawe akuggyawo ng'akuyimusa eddaala ng'akufuula ki ng'akufuula mubaka. Kakati ebyandiikibwa okusinziira ku kitabo ekyaki eky'Abaebbulaniya 13 egamba, let marriage be held in honor among all and let the marriage bed be undefiled,
for God will judge the sexually immoral and adulterous. Kiwulidde? So buli woba ng'osinza sitaani eri mu maaso ga Katonda obeera omaze okuba ng'oyonoona. Abakolisi ekisooka 6:18 agamba atya? Free from sexual immoralities, every other sin a person commits is outside the body, but this sexual immoral person sins against his own body. Byandikwa bingi. So ekyo ekikolwa bangi, and people are not aware. If olaba oba toli mufumbo kwekuume nnyo, nzakubuulira, batambula banoonya mmeeme, ajja kujja ayagala kuwasa kakati njala tupulaninge kino, tupulaninge bizinesi saluuni nga yagitaddewo dda, mu mwezi ogwo ng'akusaba outing, osobola ogaana? Toddeyo saluuni ya bukadde 10 gwe osobola ogaana gwe? Oba olina n'amaviivi ebigere bye biyimira n'ogaana? Akutwala wala kilometers 150 ate mugenda lwaggulu, temusuzeeyo kadde 10 ng'emmeeme agitwala, te kasita akimala bbanga yamanyi kati gw'odde eno ne weewaana nakudde ekisajja beenyumya, kumbe sitaani akudde ggwe, nakudde kigaayi, nakikudde iPhone Pro Max, iPhone 13, 17, nakikudde taxi motoka kawundo, nakikudde ennyumba, kyampadde ennyumba naye twekyanze, gwe nga kumbe bakukudde ekisinga omuwendo gwe tomanyi. Kale ate eyo gwe byolowooza nti okudde, just kiweemu few moments, byonna bigenda byonna, sitaani tasobola kulekera kiki? Eyo protocol tagirina. Kasita amala ogugwe olaba n'ababaka be bennyini, kasita amala bakozesa abamu abettira n'okubettira kati waayo, okitegeera? So era bangi batambula ate banyigira, ate bamansa ssente, omusajja ati oli mufumbo genda ogwa ku kisita kiri eyo nga bakuyoola nga naawe oleeta ewaka nga naayi, ekyo ekikolwa kikuleka oli empty, bakwambula wenna. Tolaba nti alina methods nnyingi ezitwala emmeeme oba amagenda, teri gy'asinga kwagala nga kwegatta. Maama eyo kugambye oba waddeyo omutima gwonna, you have yielded. Endala oyinza okubeeramu okuwalira, wali oba weewaddeyo wenna. Kati buli omutandika ozontwala muti eri nga musinza, eri mu maaso ga sitaani mulabika you are bowing, ozaana ezaana lelele, mumulaga naye tusinziza tujja kutandikirawo ekiro. Wow, Mukama atuyambe anyway. Kuba ebimu oluusi tuba tetukola ki, tuba tetubimanyi bumanya, naye nga bwe tubitegeera tusobola okubikola ki, tusobola okubyewalira ate ddala. So ge g'amaanyi agali mu kwegatta, fuukirawo musinza nga tewali gwe yeebuuzizzaako wadde, lankayo n'okola ki, lankayo n'ogyefunirira awo awatali wadde kubuuza. So beera mwegendereza mwana wa Katonda, sitaani atambula, mugambye akyusa bazita batya tactics buli ssaawa. Ate kati ez'ennaku zino zaalina nti zo ziri favorable, ezitufevalinga, ejja ogiraba eriko ne zi bonus, eriko ennyumba, eriko iPhone Pro Max, eriko saluuni,
nga gw'okolaki nga gw'ogenda komekereza ng'ebintu ate tebitambudde mu ngeri ate ki mu ngeri entuufu birina okuba nga ate bitambula. So weegendereze, basolo merchants bayitirivu naye ate eyo method jjukira eri very quick goobo gamye oba osazeewo na mutima gwo manyi bwe biregamba omuntu asalawo na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'atula n'akamwa ke. Wano osalawo na mutima gwo wetema supeeya ne muwalampa na mulondo ya sitaani emutandika okuba nga mugisinza muti naye mukikola nga muli bafumba ate kati abo ate musinza Katonda. Ekya ebintu bino nti bino biraba nga bwe biri fane. Wali bamusinza Katonda era God is happy when you are doing it. Aba musanyufu nga mukikola. Bane nga nagamba balengera abaana bange abo kyekyo ambawo abalongo okitega naye wali oli mukumuka abandi oli ku tonafumbya mulya muzontowa mama yali nga sitaani wanyinya n'olukira lwagamba weewaawo so naye tubeegendereza asobola okwekuuma mwekuume towa tosobola funayo omuntu wo ate mutandike obufumbo mulemate kusinza sitaani. Gamba Yesu otusaasire wonna we tusinziriza omulabe mu butamanya naze n'omusaayi gw'otutukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina nnyo ddala. Kale gwe eyadde tannalokoka gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange olwaleero mbukuwa obeera omulokozi era mukama waabwo saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina nnyo ddala. Kale kanetoolemuko katono enkomawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako akawungeezi akalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.